Jose Chameleone ng'agenda mu America. Waba agenda mu America ng'alina okulinyiwinga passport ye ekyamu n'engendaga muntu agirabidde waka. Owa bodo omunaamulaba mu motoka nti Chameleone wuuyo. Bodo endala nga 10 nga zijja zimugobera kyokka omusajja talina kumisinga flight ye. Oli wagiwayo maze okubongako naye atonnemerako ng'omuntu obeera kuokola otya. It is what it means being Chameleone. Nti wasanga Simon banakuwandulidde amaluzi oba nakubyemu ddempi. Kyekyo kyolaba nti kimekinze Chameleone okubanga astandinga ndongo ye. Byonna byonna osobola obikola naye ndongo yekweyimirira. Byonna byonna obikola naye nga ndongo ne versatility ye ekyotuuka n'omulaba ng'azikuye zitubuulirira n'omutunulira ng'omulaba aziyimbye zibanana takkiriza. Chameleone bwe yali atandika n'abantu ab'enjawulo kuli Big Size Bebe Cool, Bobi Wine, naye tulaba otwogera ku music Chameleone yakyawustandize mu banne. Olwaleero abatulaze Red Sun yazze gwe yali naye ne musajja mukulu gwe bayita Bebe Cool. Bebe Cool omulaba even off camera Chameleone oba obaddeko kona yakubuulira mwana ekisajja ekyo kikyali kyange soka obuze kwajja ati namyalo ye bali kwagala ndongo ajati we bali kwagala ndongo nakugisapootinga buli ssaawa tuvudde muyijjamu ne tujibadde ekyamusetinga ate mumujja bangi nga musetinga kumuteeka ku godi ku luseke ate mmwe temuma olabe eggulu ekyalemeseza Mudula byebyo Mudula akkiriza Chameleone okuyimba. Chameleone muganda wange mu Uganda muno etikya w'oluseke era yayimbye alabawo omuntu omu hajati oliwa hajati leka nzijaawo kati ngoloza ategeeza kikoloza sente zibadde balina okuwa Mudula zonna ne baziwana omuntu agamba no transition tuwe tugenda ate yamugamba birasi simanyi obuuza bira abamawulire tumuyina okuyiga. Anyway back to Dr. Jose Chameleone. Tubadde tukyali ku Dr. Jose Chameleone nga tugambe olunaku olwaleero tuletera Red Sun. Red Sun waali omumanyi Red Sun ndongo nene nnyo okuva eri ewaabwe Nairobi ne Chameleone history munene nnyo ne musajja we gwe bayita Bebe Cool. So kaakati kyekyo kyetubadde tutegeeza ekyo Chameleone okubanga ategese Serena ate at the same time n'afulumya after party olowooza tekigenda kubuzaabuzibwa audience tegenda kubuzaabuzibwa tekisoboka. Eggulo yayimbye wa Mudula era ayimbye wano gwe gye bayita music machine. Mu kyapa Dr. Jose Chameleone kyasuubira okutuwa biki ebyo by'osuubiramu ku bbanga ly'omaze mu ndongo? Ekyapa ky'endongo tebakulima nti oba bwe kityo. Omugenzi radio ne Good Life baatuuka nga balaba buli kimu bakikoze nga balina okuliwaadinga abantu be baliwaadinga mu ndongo. Ekyapa kye bagamba omugenzi radio yagamba ngenda kuwa buli muyimbi ekyapa buli muyimbi gwe mulowooza nti yalinga yagwa ne bawa owa Dudu ne bamuwa oluyimba ne bawa Kyasi Nalubega ne bawa Red Banton 180 ne bawani kyekyo nti ono muwaddeko ka 5 ku 10 ono muwaddeko kaani. Chameleone ekyapa abadde nga akigaba galinga masanyalazi kati yagenda kugamba naye nkuwadde ekyapa Fiki Gaza nkuwadde ka 5 ku 10 nkakuwaddeeyo vuga kaawo okitegedde. So kyagezaako okuba nga akwasaganya olwaleero but with music ogenda kulaba olwaleero gye bayita endongo yennyini eya Dr. Jose Chameleone, East Africa's #1 living legend, sauti ya tabu. Yali namba 6 wa Afrika. Endongo giraba endongo ba mu ggwanga Uganda ba mu buli kimu kyokoze oba tokitaddeeko waadi weerimba. Nze wentuuka ku microphone wali neeyita Simon Munene omukibuga #1 East and Central some parts of Jamaica Mogadishu inclusive countdown master #1 titi wenjubisa abantu bonna basoma si kyekyo bagenda ne basoma naye balooya beeyita ba land friend balooya be basinga okusoma be basinga ba dokita kati bw'oba teweewaanye tewali agenda kubikuyita. Endongo eno omanyi lwaki kakati omwaka gusobola okuggwako enkya omuntu n'omubuuza ati stop the year abantu ne bakugamba gundi ne bakugamba musajja wange gwe bayita Liripazo naye akigwana omwaka oguwedde endongo batogyongeddeko kagambo kano baweerimba. Omukulu ebbanga ly'omulabidde mu ndongo olowooza bannayuganda bamucelebratinze ekimala? Dr. Jose Chameleone bamucelebratinga dda era waba takikkirizayo kennyini yeetaaga kugalamiza n'akuba kibooko because ebintu bizze bibaawo. Nja kuwa incidence emu. Waliwo omuwala eyajja n'agamba nti Chameleone yankwata buli omu n'atunula eri n'agamba gwe oyagala kwonoona kitiibwa kya musajja nga yeetaaga okukubwa. Ekyo kitegeeza ki Chameleone agenda n'ayimba eno n'ayimba eri
ensi nesigala ng'ekola ki kitegeeza yamucelebratinga wamulaba ng'afiiriddwa muganda we engeri musajja mukulu ani Bobi Wine bwe yajja no Museveni aleese amamugenda akoze ekitegeeza nti ki the guy is celebrated. Chogamba Chameleone alives the true definition of his name. People can say that, but Bannayuganda choba wacheto kyebabeera era kyebagezaako kubanga abatuuza kyekyo nti ye Chameleone naye wotuuka n'omulaba in person akubuulira asobola okudda no mu kamera n'avuma Bebekulu naye eri waddanga mwana ekisajja ekyo kisajja kyange ebyaddala wano ddala kyandeetera keeki wano kyakola bwe kiti ne bwe kiti kiri kitya oli steady ogamba otya tobali kuli presenting kitegeeza nti Chameleone sajja wa maanyi mulaba asitudde oyo yayambadde black oyo ye personal photographer wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamuyita Abuya akuba muzeeyo ebifaananyi president w'eggwanga bwasitudde oyo ng'olabye personal photographer Bebekulu oli wa mukulembeze wa ggwanga ne Akireo naye akubago ani ati problem gye mwagala okuleetamu ya bintu birala kulabika ng'abagamba nti tuzalawo Bebekulu muganda wa Chameleone era naye asiba atyo ndi personal photographer Bebekulu oli mbadde mbalaga personal photographer wa His Excellency Yoweri Kaguta nange nengamba nti nange ndi wano personal photographer Bebekulu nange njogera awo kituufu kale personal photographer wa Bebekulu ali musajja mukulu Bebekulu big size Musoga Eclipse International Bebekulu waliwo ebankubye ekikono nangamba omanyi olumu olwokabuka emitendera okay Simon njagala tuddeyo ku nsonga ya production y'ekivulu kino olunaku olwaleero tuzze okutuuka ku kivulu kya Dr. Jose Chameleone ng'abayimbi abamu bavuddeyo bacomplaininga ku sound wa Phenon nti sound wa Phenon abaki mufu. What does it mean olunaku olwaleero? Ekisookera ddala ezo entalo mbasaagala ziyingiramu Phenon versus Azawi gyabeera omanyiyo ekyo njogeza mutima nenjatuza kigambo Swangs ne Phenon abamanyi history kabanango luli nino baniya nkyaza ne mbabuulira history waabwe kuba ekisookera ddala Swangs yava mu Phenon kati gwe woozalawa nze wenva eri nenzalawa n'ozalawa ndawusi kitegeeza oba onzalaye okitegedde omuzala oba onzalaye okitegedde oba ovuddemu kati kyekyo kati Azawi n'entalo waliwo ekivulu ekijja mu maaso aba Swangs balina ebyuma ebipya bye baleese besagala kuboogerera wano balina ebyuma bye baleese kati ebintu bya wano abantu bonna corporate companies bakolera mu mawulire n'ebyo era namwe abali mu mawulire mubimanyi nti olina okufiisa omuntu omuvunze Swangs gundi Phenon yali yakabeere yakakola bakagikuba be bati Azawi banka emu neebakubira nti owaye batugambye ate ebigundi byammwe bifu okitegedde bino ebintu engeri gy'okubamu ekintu ne bali kye bakolamu bwe bati abo balina entalo zaabwe era gwe ng'owamawulire oba toziridde tozigendamu kyogamba Azawi kyayogerako kikyamu ekizibu kye sound kiyinza okubeera bwe kitu njagala tukijje ku level ya Azawi tukizze ku analysis ekolebwa mu bivulu. How do you rate sound wa Phenon Records fena tumanyi be basinga mu Uganda be basinga